akkirize akyakuumi yakuuma constituency wakati abasegenya baliri batulabiri yakuuma Latifu akuumi constituency ne Sempala gyali awo atunuulira engeri ebintu gye bitambula naye ba director nno bano ba masomero era ekiri mu masomero akati abazadde bonna abasinga basimula amasomero mu ngeri zonna tugenda kwogera ku y'amasomero tujja kwogera ku baana aba P7 abaatuula ebibuuzo abamu amasomero tebanazza bibuuzo kigambibwa nti babikoppa ne tebamanyi kooti yetuula ddi basalira omusango oba kikuluno kiruddewo tebamanyi era n'abazadde abamu bali ebibuuzo tebyava mu bibuuzo tebabimanyi naye ng'abaana tebanatera okutandika ennaku z'omwezi 2 ne baana abeesifu waliwo era abasangiddwa nga ndooza bakoppa kasimanyi abaana abagatta bugasi babawozese lumu kusoma kunaabakola oba banaddamu buzzi ekyo nno kirinze bajja kuba batubuulira wakati awo tujja kwogerera ku fees ebisale by'essomero ebitaami abatandika amasomero nga bizinensi banne baabano bafuuse tebagambwako balamula fees tebamanyi taamu eggwako ddi tebamanyi kibagenda okusomesa kyenkana kibalyoke balamula fees nakyo kyafuuse ekizibu eri abazadde kale nno awo tugenda okutambulira ninja kusaba tandike ne Sempala Kigozi sajja lyabeena atubuzeeko naye Haji Latifu naye agattirize okwo tutandike ensonga zaffe nasebo balinyolera ddala abatuuliza naddala abamakindisa ag'omunisipali ate si bwe bokka naye ne bazadde baffe ku Aidan College banembalamusizza njagala okubeebaza omulimu gwemutukolezeemu gwemutukozeemu nemutuwa abaana netubabangula ate nyongera okwebaza n'Omukama Katonda affe kubanga naye tatusuuliridde n'akatono ebigezesebo byonna byakomye obulungi nnyo bino byogamba nti waliwo ebyakwatiddwa ebanga ebitibiriyo ate era abaana ne bayitira ddala bulungi nnyo litakulimba kubanga ebitundu 4 ku buli 100 byafunye first grade ebitundu 4 ndoza mu kimu ku 10 ku second grade abalala nabo ne bayita akati ate ne tufunayo n'omwana omu Nantume Margaret Linda yakoze kamu ku 8 naye wagugize gwe muntu okusoza okufuna 8 ku 8 guno omulimu nga kwa 3 naye nga ate tulinayo na 12 14 ga bubiri awo kamu bubiri awo kambe bakuwadde wonoosololeza era sikusoloza actually naye ekigambo kitegeeza nti waliwo omulimu ogukolebwa kubanga era nga bwe tunagenda tusojjogola ensonga ezo ojja kiraba nti awali ebizibu era wabeerawo ebizibu ewali ebirungi era wabeerawo ebirungi so twebaza abazadde mutwongere abaana senior 1 yatandise owaffe tutandise leero senior 1 yatandise leero but government yatugamba tutagalinge singa ffenna tutandika nga 2 ebigambo bijja kutabuka jamu ejja kuba nenegenderako so batugamba okutagalinga naffe tugandika tutagalinge ensonga neeterera bulungi nnyo bahunale baba okusooka njagala okutuwa mukisa guno abatulaba ku Bukedde TV Enganzi okwalamusaako n'ekiramuso ekikulu ennyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh okusaasira kwa Katonda n'emirembe bibeere gye muli mwenna abatulaba njagala okutwala omukisa guno okwebaza management okusobola okubeera nga mutukyazizza ate what a coincidence ne mubeera nga mukulu wange wafumbe Owudde Kigozi Sempala nange nze Latifu Ssebaggala Sseŋŋendo kozi gweddira ki goli wa mamba ate kati gwofumbeeka ab'emmamba balina ekizibu waliko awantu wennali natugenda mipiira gy'ebika nebaga nti kati ndoza tujja kuzanyisa basubuga bokka tuzanyisa bamubiru nga bibakayanamu era ndoza ensonga lwaki tubakuba amanya gaali nolwekyo njagala okubeebaza ennyo okubeeranga mwebale kutukyaza njagala leero okusaasira bonna abafunye ebizibu ebyenjawulo abakoseddwa abali mu malwaliro n'abafunye ebizibu ebitali bimu naye ate era njagala okuyozaayoza abo abafunye ebirungi kubanga wabeera ekirungi wabeera n'ekibi eno baba bakaaba eno nga bawasa eno bazaala eno bafa bwe bulamu yembeera bwe tutambulira njagala okuyozaayoza ennyo abazadde bonna okusooka ab'eggwanga ebibuuzo ebya P7 n'ebya senior 4 bane tubayozaayoza mwebale kuweerera okuweera si kwangu kuweerera bumalirivu sigamba nti alina ssente yaweerera naye njagala okwebaza mu ngeri ak'enjawulo abazadde ba Kisaasi College School njagala obeebaza ennyo enteekateeka y'abayizi
abakoze obulungi ebibuuzo era kasa bulungi nnyo nti programu zonna zetwakoze nammwe n'okubawa ebibuuzo by'abaana bammwe n'okulaba nti bonna empita gye bayiseemu mwayongedde otuwa amaanyi notukakasa nti omulimu gwe tukola mugusiima tetusobola kukola ffekka kugamba tufuna ebirungi okujjako nga nammwe mutuwagidde twagala obebaza n'abasomesa na buli yenna alina akakwate ku Kisaasi College School. Twagala okubaza mukulu Sirajja okubeera nti otuleese wano okwongera okututaanya totuleese nga bannabyabufuzi otuleese nga bannabyanjigiriza n'olwekyo mu mbeera efaana bwetyo wayogeddeko ekyokugamba nti ekyomukawempe tusaba Katonda akkirize era nga bunaku bwe tulaajana omubaka waffe ng'abantu b'Ekawempe North Honorable Segirinnya Muhammad ne Honorable Sewanyana Mukama akkirize bateebwe bajje baweereza abantu baabwe nga bawoza basinziira mu constituency baweebwe beyiro tusaba buli yenna akwatibwako ensonga eno okulaajana kwaffe Honorable Sewanyana Honorable Segirinnya bateebwe baweebwe beyiro bwe tugamba bateebwe tugamba bagiweeko emisango emisango bagiwoze nga abalala nga bava ebweru nga bakiikirira abantu naye naffe oluusi tukaluubirirwa wakati nze nga tubisebagala sengendo nkola emirimu gisandikoze naye sirina kyakikolera kubanga mu mbeera zonna nze ndiwo n'olwekyo njagezaako byesobola nga bwetusaba Katonda bwana Segirinnya ne bwana Sewanyana bateebwe. Kale tuvuddeyo ebibuuzo katusooke ku bya P7 ebyakwatibwa givudde abaana kigambibwa nti bakupa oba benyigira baziyita malpractice tebakiyita koppa bakiyita ekyo kati oluusi ziyinza okuba oli yayimirira okulira n'ebibuuzo oli yakola ebibuuzo bikyakwatiddwe bya P7 tebannababita tutandike ne Sempala ebibuuzo bikyakwatiddwe tebannaba kumanya feeti y'abo baana abaatula nina amasomero gemanyi ne bakwate gavangayo gamba nti babikwata nago galiya nti bajja bita abazadde tebamanyi kiddako ate nga obudde buyita kati mumuli mukulaba kwange ekizibu kyekiri mu Uganda kyogerako bulijjo education system yo erabika eyiise kubanga kisooka okuvuganya kususse si kuvuganya kwokka mu kusoma naye n'okuvuganya okw'amasomero n'owulira nti omwana yafunye 7 naye tasobola genda ku St Mary's College yafunye 8 tasobola genda ku Kisaasi College School yafunye 12 tasobola genda ku Eden College wajjudde nga competition esuse nnyo ate n'abazadde nabo ne biteekamu akajanja kubanga nze waliwo abazadde bemmanyi nga actually bo bennyini ate bebateekamu ne ssente okukola ensonga eyo kati n'obuuza kiki kyebagenderera ensonga endala amasomero agamu era nga bwe tugambye competition nakyo kireesa obuzibu nti ayagala ayise abaana bonna afune abaana abalala bangi nnyo akati n'atafa ku nsonga y'abaana bano basomesa kulaba nti abasomesa bulungi nnyo ate ne batamanya nti omuntu atamanyi kukuba mundu bw'omuwa essasi ayinza okwekuba n'akubiramu n'abalala so okusomesa yeki tiwali kirala somesa abaana si kusomesa kraminga naye abaana bategeere nti ekibuuzo ne bwe kijja nga bakitadde mu ngeri eno omwana bw'aba yakitegeera alaba amanya bwakikyusa naye bw'aba yakraminga automatically agwa bugweri akati bw'ogattamu nezo competition n'ebigenderako ekizibu kitujjidde situmanyi kyakikolera mu masomero gye mbaddeko ebweru eyo ebyo tibiriiyo kubanga osanga essomero amasomero gonna actually batono nnyo abafuna second grade oba ebyo kumpi tibiriiyo kubanga abaana bonna bayitira waggulu nnyo olw'ensonga nti bo bagenda okutandika watuukira mu P7 equivalent nga bamaze okumanya capacity ye nekiki kyali ali ba teacher ali ba carpenter ali ba engineer ali ki era nga bagamba nti Latifu oyo kasitafu ne 8 ye second grade kubanga ateekwa kuba mu 9 ate Sempala Kigozi bwafuna 6 mu first grade ye kubanga awali tajja kusukkawo kugamba omwana nabanga agenda ate nga naye kimunyumira era nga kyaliko ne confidence agiina kwega n'atandika okukola omulimu naye kati abantu balwana kulaba nti afuna buna asobole okugenda mu ssomero eddungi balwana kulaba nga amasomero gayisa abaana bonna basobole okufuna abaana abalala abangi ekintu ekitakola makulu nti tujja kutandika okufuna kati olwaleero tugende P7 akopye senior 4 akopye senior 6 akopye ku university ekiriyo kizibu nnyo okiraba akati
ebintu bibiri bibeewo mugende ku graduation nga bakuyise nga tomanyi oba digiri ya muzadde oba ya ticca oba ya mwana ekyo nekivaawo katusooke tuwumulemu katono nnyo tujjewo bano n'oluvannyuma tukyayogera ku nsonga y'ebibuuzo ebyakwatiddwa tujja kwogera ne ku school fees mu maaso naye nga competition okuvuganya okutali kwa bulungi kwe kuleeseewo ekyo okusinza ku Honorable Sempala katuwumulemu tudde. Leero nga luwagiddwa tukwaniriza ku Trinity Love School Nyanama ssomero ly'abawala n'aba tukomyewo nate tuli ku kutunuulira amasomero akwata ebibuuzo naye nga tebinadda ne fiizi ezeekalami mu masomero nga bazipeeka abazadde buzibu buvaawa ndi ne Honorable Latif Sebagala ne Ssajja ly'Abeene Sempala Kigozi tukubaganya birowoozo wasembedde agambye okuvuganya kwasusse tukukyali kwa buntu bulamu Haji Latif tandikiraawo. Nze nsuubira nti bw'otunuulira olwaleero ensengeka kubanga ekibuuzo ky'obuuzizza ebigezo by'abaana bikoze eki ebyakwatibwa naye okusinziira ku UNEB omuwandiisi omukulu mukulu Odongo yategeeza nti omwaka guno ebibuuzo okubba kw'ebibuuzo oba n'ebikolwa ebitakkirizibwa bigenda bikendeera era kati bw'okuba ekifaananyi mu senior 4 ebibuuzo ebyakwatiddwa tebiwera 105 kiba kitegeeza nti waliwo okukendeera era twagala okwebaza UNEB olw'enteekateeka eyo gyekoze okulaba nti etaddemu nnyo amaanyi okulaba nti ebibuuzo bitambula mu ngeri esinga okuba ennungi kubanga emyaka egyayita bakwatanga ebibuuzo simanyi amasomero ng'ameka bagalistinga n'ogalistinga nga bangi abaana kumpi 15 10 meka naye kati bulaba nga tuli mu 100 waliwo ekigenda mu maaso naye nze nsuubira nti bannaffe ab'ekitongole ebya primary kati bitugamba byogamba nti primary anti kakati olwaleero ebibuuzo bikyafuluma byennyini ebibbibwa oba bakoppa bukopi nsuubira nti UNEB egezezzaako nnyo kubanga fwe twasomera biseera biri n'emyaka egyaggwa bagambanga nti abantu baleetanga empapula nezigamba nti nokugamba nti okugera okumakya nga biri ku masimu nga biri ku street noga nti ebibuuzo bibino naye olwaleero UNEB awo ebadde egezezzaako nnyo okukola omulimu gwayo akati bino byonna bibagamba nti wayinza okubeera nga waliwo oba oliawo internal assistance oba oliawo okuyamba okw'omunda oba oliawo nti waliwo connivance nti abaana babadde batambuza empapula nga buli omu alagako munne balina obukodyo obw'enjawulo bwe bakozesa zinandisuubidde nti bannaffe aba UNEB primary ebibuuzo byonna bwe wabeera nga waliwo ebikwatiddwa one abaana bano bonna ababa bakwatiddwa kuba oyinza okwesanga nga mu ssomero limu bakuttemu abaana 6 nandyagadde nnyo abaana abo 5 bemuteeberezza mubawe omukisa bajje bennyonnyoleko lwaki kino kibadde bwe kiti oba oli awo oyinza okwesanga balina ensonga ez'enjawulo nogati zibanna kusinziira nga bwe nakola ebibuuzo nabikola siina buyambi bwonna bwe nakola ki bwe nafuna njagala amasomero gano gennyini gaveeyo nawo gennyonnyoleko kikoze bulungi nnyo nti ebiseera ebisinga luli bayogeranga ensonga z'essomero ne baga nti bakoppa ebibuuzo ne balanga essomero eryo ate okugenda okuddamu okunoonyereza ng'oba oli awo tebyabadde bwe bityo naye nga ate essomero maze odikola ki ogyonoona n'olwekyo nze nandisuubidde nti bino byonna ebyo byekola ebikole mu ngeri esinga okuba ennungi eyoga nti yes katugende n'etteeka lya Uganda nti tetusobola kukulangirira nti oziza omusango mpaka bulyo obuzibu bukoze eki buvuddeyo naye nga twagala okukubiriza abakulembeze b'amasomero badirectors b'amasomero enkola eno eyokugamba nti waliwo competition munnange gyayogeddeko n'olwekyo kankozesa amakubo agatali matuufu tugyewale kubanga eba ereetera obuzibu eggwanga bwe bitambula bwe bityo ojja kusanga tufunye abasawo ab'ekiwogwe tufunye abasomesa ab'ekiwogwe tufunye bayinyini ab'ekiwogwe abazimba ebizimbe ne bigwa kubanga bayitidde mu nkola efaana bwetyo n'olwekyo tugezeeko nnyo ffenna okulaba Ssajja ly'Abeene yagyogeddeko kiki eyo nnyo anti kaakati okusooka okusooka bwana Siraaji okusooka okusomesa bwabeeranga buweereza
era mu mbeera efaana bwetyo ebiseera ebyemabega amasomero g'obwannannyini gaabanga matono nnyo amasomero ga gavumenti ge gasinga obungi kati kiri the other way round nti olwaleero private schools zikola almost 75% ku mitendera gyonna ate bwogenda mu nasale eyo gavumenti teriiyo n'omulundi n'ogumu teyinza nokugamba nti tulinayo nasale school tulina bizino center naye tosobola n'omulundi n'ogumu gamba nti waliwo amasomero ga gavumenti aga nasale eyo nasale gavumenti egimanyi bwe tugenda mu primary schools era ojja kwesanga nga primary schools nyingi olwaleero katugeze kyakolebeko kyakawempe ojja kusanga nga omuluka mulamba n'osangamu essomero lya gavumenti nga ogatta emiruka ng'esatu ne mubayamu essomero limu naye n'osanga private schools mu zooni emu primary schools nga ziringa 5 eziri mu zooni ki mu zooni emu nolwekyo kiba kitegeeza nti omuwendo gw'abantu kati olwaleero aba tugenze mu masomero mu nkola ey'okugamba nti katugenzeyo mu ngeri ya bizinesi bangi akati bagendayo mu ngeri ya bizinesi n'ogamba nti competition yefaana bweti tuyinza tukola otya okulaba nga olwaleero ffe tusobola okugamba nti abazadde mujje ffe tusinga okukola obulungi nosanga nga olwaleero competition efaana bwetyo egenze mu maaso yensonga lwaki olwaleero olaba nti ne mu top class batikkira bannange omwana amazeeko abantu ne bakuŋŋaana omukolo nno gw'amaanyi w'ekitundu omukolo gw'amaanyi twayambalanga twabyambalanga ne pate ne ziriibweka pate baazikola era baatuyitanga ku mukolo ti omwana nga amazeeko top okitegeera akati ne mu P7 nabo bakola ki batikkira so nolwekyo competition nayo omwana amazeeko P7 batikkira nolwekyo competition efaana bweti eyongedde okuteekamu embeera abamu obaolyawo ne balowooza nti ndowooza okubeera mu competition ennungi tulina ate okulaba tutekamu science oyinza etaano gyakutikkira abaana bannasale ebyo byonna ndowooza kitulina okukola kubanga olabira ddala nti olwaleero bano abakoze P7 ababadde emitwalo 85 ebibuuzo ebyakomyewo abibuuzo bino ebyafulumya P7 abatandise olwaleero n'abamu bagenda okutandika ku Monday bayigira 1.9 abakoze P7 babadde emitwalo 85 ate abagenze ku senior 4 abakoze 4 bino bye tugamba babadde 35 kati olabira ddala nti emitendera mingi abaana bagenda bakola senior 6 erimu 15 bagenda bawanduka bagenda noga abaana bano bagenzeewa bagenze mu skilling Uganda bagenze mu bino by'okugamba nti bagenze mu byamukono n'ogamba nti obuzibu bwe buli kubanga bwetwesinga miliyoni emu mu emitwalo 9 n'ogamba nti ku P7 miliyoni namba yabula between P1 ne P7 miliyoni namba yabulira eri unaccounted for gyogera giri tumanyi yeraze mu mbeera efaana bwetyo ate n'otuuka okuva ku senior P7 n'otuuka ku senior 4 n'onoonya emitwalo 55 giraze bw'otuuka ku senior 6 n'onoonya emitwalo emirala 2 togalaba so n'olwekyo akawandula kaba kangi nnyo naye kye tulina okukola ffenna nga bali mu sekita eno y'ebyenjigiriza kubanga tulina okukola kyonna ekisoboka abaana bonna gende ku bibuuzo byesifu waliwo katono nnyo competition eno giraba ate n'amasomero nayo gagiteekamu ebirungo ebibi ennyo in fact UNEB nayo neekaluubirirwa eyina time mweyina okufulumiza ebigezo program zitambule ate okunoonyereza kukaluba nze nafunako case scout gwe baleeta gwe bampeereza oli ng'avudde of course scout nabo babasomesa ng'avudde kusomera eddala nannyini ssomero n'agaa nti eryo tulisike ndakizuula nga wayise emyezi 6 kuba nanoonyereza nnyo ng'omusajja bamuwa $2.5 n'aleeta ku damaging essomero n'aleeta ebipapula n'abipaatika ku mwana njagala nkutegeeza nafuna pressure nafuna tension gyesinza kumanya okuva ebigezo lwebyaggwa okutuuka lwebyanfuluma UNEB yantaasa butaasa nempita nga wabula wiiki emu ebigezo bidde naye lwe bampita natuuka ku UNEB nga nkankana omusajja naŋŋamba nti oyina ekizibu ewuwo waliwo aiza abakuwalana oba waliwo ekitali tunoonyereza tuwaabadde kirala kyonna n'omwana n'ekigezo kye bali baga nti yakoppa nga yakigwa kwegamba obuzibu tulina bunene nnyo ate n'okirala omukulu kyayogeddeko
nze wenasomera ku ekitovu mu Uganda mwalimu essomero limu erya private yali St Bernard's Kiswera amaliro gonna ga gavumenti kyokka nga aga gavumenti ago ate gavumenti era si yali yegazimbye gayambako gaali ga chachi gaali ga brother gaali ga Ekibuli gaali ga Namirembe akati gonna amasomero negayamba omulundi ogwo kakati ekizibu kijja kati wana ekizibu gavumenti wekirina nti tekola forward planning kulaba kigenda maze kubanga ina statistics abantu bagenda kweyongera bameka kana abantu bajja beyongera bangi nnyo amasomero tubagongedde awogira privatization bagandi katindo na private namwe muyingirewo kati tujjo ebirango bino bigambo tujja kugenda ku bana enziramu y'ebibuuzo naddala eby'oluzungu olulimi lwe boogera nga bali mu bidongo lwe bagenze mu bibuuzo ne baddamu hayi bazzeemu ebyo abasomesa ne basala ebyo ne balanda bakatumune mutudde obadde okimanyi nti osobola okusasula ebisale eby'essomero obudde bwonna mu masomero ag'enjawulo wonna w'oli ng'okozesa Airtel Money kyangu nnyo genda ku simu yo onyiga *885# londawo namba 6 school fees londawo school pay pay oba sure pay yingizaamu student na jatugende butereevu ku kya obukungu okuddwamu obubi edda bwe twasomera natiifu ono ndowooza ekiseera kyekyo sajjera binayinza okweyawagukako mu maaso luzungu lwali tteeka okulwogera ng'era kirwogeza tulutegeere tuluddemu bulungi kati tekiri tteeka era abaana balwogera naye boogera lufu akati kyatuuse mu bibuuzo aga write a composition of 500 words olina alyoka awandiika ebigambo nga ye mu kubyogerera bituufu naye nga mu bibuuzo bikyamu era omuwaayu bwe yagaa nti abaana oluzungu baluddamu ng'abali boogera bintu byabwe the kathingi ebintu ebaddamu si bya luzungu mmwe nga ab'amasomero wenjagalaawo kiva ku ssomero kiki ekiriyo baana oluzungu balwogera kituufu nebyo babyogera oyinza obutabitegeera mu byokusoma era omuzadde ye aba alaba abaana oluzungu balumanyi nti gundi oluzungu lwayogera luyitirivu lulungi simanyi oba mwali mukigenderedde tujja kusanga omwana ayogera oluzungu nga mulimu neggono naye muga nti wandiika byoyogera ngoyinza omutuma ejjubba ku bigere bw'omugamba nti wandiika byoyogera naye oluzungu tulina okukikkaanyaako nti lulimi lw'abamatwale ate twalwambala bukanzu netutuuka n'okugamba nti mu ggwanga lyaffe kinkwasa ensonyi nekyekyo tilwe lulimi olutongole olw'eggwanga era atalumanya abatiyasoma mpulira nga kinnuma n'ekyo ekiriwo ogamba nti olulimi olutongole olwogerwa mu Uganda luzungu anyway, naye katugende n'ekyo era lwe lulimi olugendamu ebibuuzo byonna biba mu luzungu naye olwaleero wakati w'okwagala okugulumiza ate ennimi zaffe ennansi jjukira nti edda abaana babambazanga n'ebikooti n'ebikutiya n'ebigumba bambadde oluki babuyitanga vanachula bayogedde olulimi ayogedde lulwe naye nebamukuba ne bamwambazanga ekigumba bigamba okumulaga nti uyo yayogedde Oluganda ebyo byonna tubyejjusa kubanga omwana mukuba ntya olw'okwogera olulimi lwe mwambaza ati ekikutiya olw'okugamba nti ayogedde olulimi lwe naye ebiseera ebyo bayagalanga nnyo nti olw'okubira nti twagala okulaba nti abaana bano bayitibwa ebibuuzo byonna ate ebibuuzo biri mu luki mu luzungu kakati bannaffe bano abamaakinga ebibuuzo obuzibu obwayo bwe tuzze nabwo nti tuyina kati emikutu emigatta bantu abaana baffe bali exposed nnyo bali ku mikutu gino naye emikutu egigatta bantu tegimanyi mateeka ga gurama zimanyi kwigamba emikutu emigatta bantu kyegisoose okutta ye gurama gurama yabanga subject gye basomeseza ddala nti owandiika otya nti kano bwe kaba kasoose kaliwo akaddako kano bwe kaba kali wano kaliwo akaddako ebyo emikutu bigatta bantu bigisse kati bwegimala ogitta
abaana bano engeri kibali nti olidde baba ku masimu ago bw'abadde ayogera ne muganda we ne mukwano gwe mu ngeri eyo ey'okufunza ebigambo WhatsApp era obwongo bugenda ne butambula ne mu bubuuzo bwe bamubuuza nti aha kakati sentensi eno giwandiike ng'otandika bwoti era bw'atemaatema ngaddamu siraaji era ajja butematema mu bibuuzo kakati ate ekigambo kyennyini WhatsApp gwe kiwulire ekyo kyokka ye nyini kati wali bwe baba bamaakinga ye amaakinga agoberera gulama kakati yono omwana gulama gwataakoze nga bakusuula mu mbeera efaana bwetu so n'olwekyo zinsuubira nti tukyalina omulimu munene nnyo abaana bakyagenda mu maaso n'okuwa oluzungu ebbanga lyetunaamala nga ffe social media enkola gye tukozesezaamu abaana bagenze bagimanyiira ate ne babeera nga bagikozesa mpaka ne mu bibuuzo so kye tulina okukola kati kubagamba nti bannange tuddeyo ku mulamwa nti bwe tubeera nga tuli mu kigambo kya gulama ate bino tebiri mu luzungu lwokka n'oluganda lwennyini jangu lya jangu sibiki jangu tulye otegeera kati kati ebyo byonna bw'obigatta nti n'oluganda nalwo luli affected bulungi kubanga abaana engeri gye boogeramu oluganda ennaku zino gy'ayagala ate agenda ayanukule ne waba akola luganda era ebigambo ebifaana bwe bitajjagenda nabyo nga w'oluzungu bagenze nabyo so n'olwekyo okusoomozebwa kuli eri abasomesa b'oluzungu sajja lyabene gwewo kyali kitya kati nga sinawo kugenda awo njagala kuwayo ekyokulabirako kimu nti abaasoma edda ngamba basse baggala naawe nange twalina omukisa nti oluzungu lwo twalumala kubanga nalina project yali school partnerships nga ya British Council nentwala batica bali 18 netugwa ku George Best Airport mu Northern Ireland omwami coordinator wa saidi eri bwe yatulaba ffenna n'agamba nti nandyagadde okulaba ku Sempala Kigozi ne mugamba yenze and I'm the leader of delegation n'agamba nga n'abazungu banne we bali n'agamba nti omwami bemulaba nti oluzungu awandiika lulungi nnyo ayogera oluzungu mwogera ku simu ng'olinga ayogera n'omuzungu akati ne sirika ne ngamba ine ate omuzungu ate ogamba nti ate kati mumusinga ng'ekiki ekyo naye tugenda okumalako wiiki emu gye twali tugenda okumalayo ngakukyale abazungu nabo oluzungu tebalumanyi nabo bennyini kati nzirayo ku nsonga weeva fe twasomera ekitovu era kyeŋŋamba abaana ku Eden College oluzungu oba olulimi olufuna mu ngeri ezi 3 engeri esooka kwe kulwogera olwogera nobanga osobola okuexpressinga yourself osobola okwenyonyolako mu lulimi olwo ensonga ey'okubiri kwe kuluyiga mu class ne bakuyigiza ne bagamba kino kiwabwa ekiti wano owangaalawo wano waliwo wati ensonga ey'okusatu kati eyo esinga obukulu yesudde olulimi oluzungu oyina okusoma published material akati ebiwandiiko ebiri published WhatsApp ebikubye mu kyapa Facebook n'ebigenderako baziyita media simanyi lwaki baziyita na media kwanza media houses amawulire ge mugenda okuteeka ku bukedde olwaleero batandise ogasengejja n'omuntu anaagasoma ali trained okulaba nti aportrayinga kubanga n'engeri gyoyogeramu ekigambo yinza okukyuka obimanyi nnyo mu Luganda nti bw'otawangaala ku kigambo ekimu ofuna kirala akati oluzungu abaana bwe bataddeyo kusoma bitabo kusoma novels kubanga enovel efulumira ekitabo ekiri ekikube mu kyapa ekifulumira amawulire ag'oluzungu egafulumira aga New Vision nga abagayiseemu balinga 6 ate nga bonna oluzungu nga luteredde akati awo n'omwana bw'abanga abadde asoma nnyo buli lwalaba ekyamaganda kubanga kiri kyalina munda kirala era ekitovu in fact ekisinga okwewuunyisa nti ate father cousins yali asomesa okubala nga ate atukaka okusoma novels era ngaakugamba nti lwomalako buli lwokola emiwendo gyange 5 n'ogiwangula nga nkuwa novel yalina a very big level of novels James Hadley Chase ezo ki naye nga
buli week oyina okulwana okumaleka akatabo peji 3 ate n'ebirala obisome osobola okufuna kakati bw'abanga tebakyasoma novels ebigambo by'oluzungu okutereera tubyerabire kubanga okusoma n'okuwuliriza supplementinga ekisomeseddwa mu class kati olwaleero bye bawulira bye basoma namwe nenzija kati mu library zammwe eyo omuko gwa novel guyinza okuba gugubaasidde okujjako obw'ebibuuzo nebunovo buli twasomera novel nze nina novels the volumes ziwera kati nga 15 mukyendeza by volume kitegeeza nti ebitabo novels ennungi nga 15 naye olwogenda n'ogenda nti kamalogenda n'otukayo nga enfufu ezikutte ogenda okubikula empapula nga zo zikyabikuka that means abantu tebakola ki tebazisoma ate bw'ogamba nti no kati waliwo kati new curriculum mugenda osafinge genda ku internet kubanga internet ndoza mukulu ewe nayo kyaterere wange eri olutuukayo bakuwa wi password computer zonna ziriko gamba naye kati omwana atuuka kuli naye n'ebiri ku computer nabyo tibiri edited buli omu asuula nga bw'ayagala kubanga nze nsomesa economics niyo genda noganda okekange nendabe ku Malthusian theory olw'okuba tekyali practical mu nsi yonna bwoba sijja gigendamu ogenda okulaba nga omusajja byayogera birala nnyo naye nga naye ataddeyo Malthusian theory kubanga tekizira buli ateekayo awe wali ekizibu tulina okublockinga abantu baffe ku nsonga ezo oba netubawa obudde obumala okusobola okusoma n'okutegeera nga bwe twagambye sikiri ku luzungu lwokka naye n'oluswayiri banaalutuyigiriza kyobula nti oluswayiri lw'e Tanzania luwawukanako katono n'olw'Ekenya n'oluganda lujja kwawukana olw'ebuddu n'olwekyaddondo newalala n'oluzungu bijja kuba bwe biti okujjako ng'ensonga zikyuka naye nga obuzibu tulina bungi nnyo abaawano bajja kujja n'olulimi olwabwe programu yatukyogeko tukyagenda masika twaga tugendeko ku bisale wano we waluma abantu nno ate mwe muli ba director efiizi zaapadde netubanga Uganda egenda okusenguka bannammwe abatali mmwe abaalamudde abatandisa amasomero tebategedde kyebalamula kiki kyebatunda kwayo ne oba ogeze mu dduuka kyogula oli agamba nti paasi eno gyoguze njitunda emitwalo 5 bwogolola booti neraba olugoye galuka kanyadde ng'eyiwa amazzi nebbo bali bategedde mu buludde mu by'amasomero bali bategedde kyebalamula abalala ne bannammwe abalala bapaaluse kyekyavuddeko twasooka netuwayiriza akawunga netukkiriza mu covid oli bwana kigozi nakukyazaako netukkiriza nti bannanga akawunga kapadde amafuta galinyi nebongeza ogwasooka nebongeza ogwaddako nebongereza ddala olwo amasomero agaataame nga n'ebyetaaga abazadde bye baleetanga naga Latifu ojja kuleeta sabbuuni emiti 2 nabyo bagati akadi ne sabbuuni oyo ojja mujja wano kwa byalinga mu nasale nti bisabika tujja mujja n'ebisabika mu secondary nabyo jja bijja wano n'eddagala ly'amannyo nalyo lyawano buduuka obutonotono nebetugulako ebintu mu maduuka ne mubattira ddala tandike naawe bwana Siraje ekintu kino kyennyamiza kubanga tutandise okulaba amasomero agaguddewo supermarket mu masomero nga buli kimu kyonna kyonna kye bakugamba baga nti agwereeta ssente byonna byonna ogenda bikola ki bijja wano abazadde nno abamu oluusi bagenda ne baleeta embeera efaana bwetyo tyaffe kyomututawaanya fe mutugambe ssente tujje n'omulundi gumu tuleme kutawaana genda wa kunoonya bintu olina atambula ku kyomuzadde omu mulimu abamu abalina enkola efaana bwetyo naye tusooke tukkaanye nti amasomero agongeza ebisale ne bibeera biyitirivu obungi olowooza baani abagaleetera wamugana n'agamba nti ekisibula ennyana kiva mu kibeere oli bw'ayongeza ebisale ne bigenda waggulu Siraje n'otatagendayo n'otatwalayo mwana tabise ajja kubissa naye bw'abyongeza n'agenda okulaba nga Siraje musimbye layini mu mbeera zonna aga nti ndowooza kyenkoze kyekiri n'olwekyo abalina obusobozi bakola ki bwe bali abagenda okusomesa n'omwana abazadde ze kyembagamba kizibu nnyo olwaleero ne gavumenti yali eteesezza ekyokugamba nti wabeerewo ebisale ebiri uniform tekisoboka buli ssomero
liyina enkola eyalyo okitegeera n'abazadde abaalyo okitegeera kubanga n'ebisale ebimu gavumenti bye yali egambye ng'ebimu amasomero mangi nnyo tegabituusa yali ewadde ebinasembayo ku gaseera okitegeera banga baali bawadde binaseera bwe babeera nga baali bawadde ebisembayo era nakyo si kituufu n'omulundi n'ogumu kubanga olwaleero nga tunateeka ku bisale ku masomero ebisale ebisookerwako gavumenti byandisoose okuteekako ogamba nti katuteekeko omuwendo gandibadde malwaliro